Bulemezi enerinde Omanyengo Engo efsana muna mu musayi ngengo efsana engo efsana muna mu musayi era bako yanga karo daga unga era muna mu musayi ngengo Omanyengo lokoma esindika musindika kanyugeri kanyugeri alele wagejo muri musayi bako tubulireko jako dira byotya yangu tugende kale kaloko yijangu tugende wano tulage abawagizi ba Kyaggwe batubulire bagamba ki abalabi bagagano TV mwekuumiddeko tuli wano Kyaggwe ekikubye gwe kyolina okumanya ekubye omuntu kati eno obubonero mukaaga gwe kyoyinza okumanya sanyu lyokka sanyu lyeriri wano oyogera ki ku Kyaggwe agambye ki obuwanguzi buno kibulamu masawo musamu wafa tulimbye nnyo godiye mukoleramu ne kato kati awo kapiwa beba abawagizi ba Kyaggwe baba tuli mu mbuutu gwe kyolina okumanya Kyaggwe etimpudde omuntu golemu ku bwereere kyenkana oyinza okugamba yekulembedde ekibinja kino muganda wange abo bazinyi boolaba wano bakuba dansi okukamala muganda wange gwali eyo eryo sanyu lyonna lya saza lya Kyaggwe njagala nkubuulire Kyaggwe n'omutima tusazeewo leero okubanga tuli batubatawaana okuba midfield yaffe namunyo ekyenkomere ndi wabula Kyaggwe oye Masembe owedde era janguga wetegese tukuse wayabamba yutede Kyaggwe distemikala kati yonda si good man yo Kyaggwe kaloko jangu tulabe jangu Kyaggwe byo omuntu emutimpudde mama Kyaggwe ojogerako ki Kyaggwe amasanyu mangi Kyaggwe girabye Kyaggwe ogigambako ekikopo mukitwala ekikopo kitwala sizoni eno tulinga aseno kale gwe Kyaggwe storage tewali bulwadde Kyaggwe ogirabye otya Kyaggwe nini yamaani etimpudde omuntu oyo Masembe mugambe byawaana Bulemezi tujja gwe Masembe tujja Bulemezi mugenda gitimpula mugenda gikuba 3-1 gwe esanyu lya sese abamasaza twewetuli oludago tugenda abasaza oludago tugenda sese naki woba oyagala okumanya lukwatagana Kyaggwe olina kukwatagana n'Abagaggano TV
buli woli gakutuukako ate muli vibe wamu n'omuziki abataddemu ensimbi wamu nagambye aba JNL abakutuusako spare parts yenna owa bichi mu Uganda kale Kaagano TV baba okikubye abantu badigiza kwe Chakwe ya manyi nyo era ekipe yakitwala bulungi kutibira chapu nnyo era luno chakwe yesinga era luno mukitwala gwe mwana boyi ekikopo mukitwala tukitwala mugala kitwala empulira batita bakuja oliya abaddako beteekateeka balabye musitudde omulambo banange obadde ntengera jjajja ng'asitudde omulambo kati yono jjajja gw'owulira jjajja oli otya omulambo mugugyewa obadde n'abamusitudde omulambo mwana wange yanfuddeko oyo oyo mwana wange yanfuddeko naye omwana obadde mwagala nnyo ekikopo kyo mukitwala ekikopo oli kwasa mwotagalira tugenda kubaloga paka tulina kubaloga bulozi kati oba biganye kati omupiira gwakuloga omupiira kati gukuze gwakuloga era musitudde omulambo gukuleese omulambo twakujja busiro ne tugusanyalaza kikola abatuuse musanga bonna basanyaladde esebo kati ate kyetukola bulemezi kyo kirala tugendesese nga tulina obonero 9 tugenda ogendesese na musanvu nga tulina obonero 9 obonero 9 kasaa zino Chakwe erabikanga yekulembedde ekibinja bakulembedde ekibinja n'obonero 6 ne golo 2 tetunateebebwamu naye nga ate tunagendera buleme gundi esingo kuba omupiira oguddako tuzanya bulemezi oluba bulemezi tugesese abawagizi ba Chakwe bo bataddewo n'ekibbo okulaba nga ebigali bigenda mu maaso jajja ebigali nga babiteekamu we babitwala balaba emandwa zibandaga ab'Echakwe olaba bappa emindi yange abaana bazigwamu ate jajja bakubyeko emindi bagipira ku mazzi negagaafe watajja ku mupiira ono naye omulambo mugujewale omulambo twaguzikuddeyo buyukwe waliwo abadde yakafa Kaagano TV ogamba ki owange tolo yebale osebo omulambo mugujewa omulambo tubeera najo tuli basozi tuli basozi emirambo tubeera najo mubeera najo kati mulinze mulambo ki omulala omulambo gwetutako gwa bulemezi awoteye mugenda gitiikula bulemezi tugenda gisagula alikakunyugaali esebo kaaba abawagizi ba Chakwe bo bakubye omuziki bali mu ssanyu nga woolaba wano gwe muganda wange omulabi wa Kaagano TV ye TV gyosobola okwekuumirako okulaba nga olaba emipiira gy'amasaza naddala essaza ly'e Chakwe mwesibuka tula Kaagano TV nze David Musi Kalyankolo wano e Mukono sanyu lokka eyo galubindi wagijewa ngajija ku jjajjange jajjaawo yani jajja mututte ebigali ne galubindi naye mugitutte jjajja omwaka oguwedde yabeera ne galubindi yakutwawangula kati ze kenziina okwangula Kaagano TV tugenda kuba buli ekijja leero Chakwe likumite maama tugenda kuba buli ekijja tugenda kuba buli etusala maaso bakawuka bama yongera okubajukiza nti jjajja waatali abalabye ku mupiira nga penalty egaanye
yongera okubajjukiza jjajja waffe olukisuda ndi penalty egazi n'agamba nedda abasukumu temuggwamu ssuubi ffenna tubadde tuwotose ng'omwana bamuleese MC kase otulaba MC n'omuyimbi manya lukimu kyaffe owairaba muna kyaffe kulinza abakyala b'Ezirobwe ku Sande. Abakyala b'Ezirobwe tubalize. Tuli wano n'abakyala b'Ezirobwe. Babalina abakyala abali vagini.